Okay, quick one. Banaye ekiriwo mbadde ndi wano boss wange nankubira akulira Mugisha Nandi Tours and Travels nga ambassador nangamba Miki lwaki abaana bobeera nabo bonna buli omu taleeta passport ye enkya n'obufaananyi obwa visa ya America ne mbateerayo ku lotale tomanya musobola okufuna chance abamu ne bafuna visa ne bagenda ne bafuuka abatuuze because it's free just ojjuzaamu buzijuza n'olinda byansi tomanya Katonda nga weyakuterekera oba weyakuteeka okubanga ogenda ne mugamba neyanziza nnyo passport tuzifunye Kaganda we are ready so olunaku olw'enkya Saidi n'abalala bonna bazindetedde wange nzirina bagenda kuki ku offices za fao wakati mu town kasitotuka ku mapeera n'okuba essimu ne mubuuza naye lwaki abantu abalala abatasobola tetubayambyeko nga Mugisha okitegera nangamba well kale woba onsabye ali interested ajje ku offices zaffe ajje ne passport ye n'obufaananyi akube ku simu ajje tumujjulizemu because it's free and basobola okulondera ddala abantu abawera omutwalo mulamba mu Uganda mokka. I mean, wakola kikunsi kuno obutabanga nawe kyase ogifuna. Kwe kusalawo mbagambe ekiro kino kuba bakankubira kati ne video njitaddeyo kati. Enamba y'essimu if you're interested sikaka woba toyagala well and good video giyiteko naye woba oyagala genda ogezese chance yo. Enamba y'essimu eri 0758 777 9 8 bakubireko obagambe brand ambassador wamwe video nagirabye mbadde nsaba kujja munzijulizeemuko ku American Lottery genda ogezese omukisa gwo mwana wa mama tomanya it's free of charge we bakulonda ofuuka mutuuze ani atayagala kintu bwe kityo kasima all the best kangende ntunde ettaka musole bulungi.